ya security during elections tugenda tulaba emamba nga zisimba wali amadi vehicles zonna ne zisimba wali kwegamba n'olabira ddala nti polling stations zonna zijjuddeko abasirikale abamu nga tebamanyiddwa ne gye bakolaki gye bava ne basimba awo kwegamba n'olabira ddala nga abantu abagenda okulonda bali intimidated nga tebasobola kujja bulungi ku polling station ne balonda n'eddembe n'emirembe. Ekintu ekyo ndabanga kye kimu ku bintu ebireetera demokrasiya waffe okudda emabega. Mbadde nsaba obanga tulina security mu kitundu kyaffe tukozese poliisi zaffe eziri mu bitundu byaffe zetwagala okulaba ku polling stations ng'okulonda kugenda mu kye mu maaso. Emmotoka zino ezivaayo eziyingiramu let us do away with them. Njagala babuuza kintu kimu basibo ne bannyabo. Okulonda kwaffe nga mukulabye kufuuse kwambira nnyo. Tusobola gamba tewamme kubeerawo security? Tusobola kukola okulonda nga teri security? Juzi twali egindi twali where Omoro. Where were you, Stephen? Where the other polling station? Oyam. Twali mukulonda Oyam by election. Nga security wali byonna. Niyo kujja ko Uganda manyi eddembe mu Uganda mwina lingi nnyo. Kubanga mu Uganda ogeragera amawanga amalala ku polling stations zaffe tewakirizibwawo omusirikale alina mundu. Tuteekawo constable nga talina mundu alina kiyunifomu kyokka. Nomugo talina nomugo. Kati Oyam waliwo mbayite ntya mu Luganda muyoyeta batya. Abantu ab'ebikozi ebikyamu bagenda ne balumba polling station emu ne bakwata obutabu kifuba. Simanyi bangamba balina mundu bwe batugamba baana bwe twagenda ne Commissioner Stephen ne bakwata kifuba ne bakuteeka ne batandika ne bawiba mu kabox. Kati ogenda kunkubira essimu kyamaani omanye kibadde wanu kiri tubeereyo nga twetooloola wonna ogenda kutuuka eri abatuuze bakwatibwa obusungu nagamba ebintu tujja kubiikiriza ne bakakuba konna ne bakaasa. Owa poliisi waliwo awo bambi naye talina mungu. Waliwo banange bagenda okulaba okulonda nga bwe kuli nga eggana oba hajja tewagenda wagamba wasangayo abasirikale bamagye ku polling station. Yes, abasirikale abamagye bennyini be babeera ku polling station eyo eggana ne Russia ne Kenya nampulira ne Kenya abasirikale babeerawo nga bayina mundu nga bakuma polling station. Naye ne mu Uganda bagamba banange ate oleete mundu abantu batye nedda tegijja kukkirizibwa. Mukiraba emukono wano okulonda bukwagwa 21 wali polling station emu abantu baali batambuza ebintu kubijja nga babireeta ku tali center banakigwanyi babayita banakigwanyizi babayita banakigwanyizi akaboksi ne wakabuukira kifuba ne kabajjako abantu baffe baali bakatwala ku tali center ne bakakubakuba byonna ebibadde mukuvudde mu kulonda ne babiba mu mazzi. Kati polling station nefu twagirangirira tetwagirangirira byono kubanga results zaali zigenda ku tali center babyononda. Kati gwe nongamba nti omanyi bannayuganda basoma nnyo eddiini bantu bakakkamu bantu balungi nnyo temuteekako security bajja kugoberera amateeka ebintu tebijja kubeerawo. Naye kibuuzo kiri yo security yeeyisa etya? Balina kweyisa mu ngeri ki? Omulimu gwabwe gwe guliwa ku lunaku lw'okulonda. What is their role? Their role is as it says to ensure there is security. Nti waliwo emirembe. There is no disruption. Omuntu w'ekitongole ky'okwerinda bw'ayisaawo ate n'ayingirira mu bintu by'okulonda oyo nga muntu
nga sinkola ya kitongole kyakikire kyase nga muntu abayisizaawo bamenya amateeka. So the role of security is to ensure there is an enabling environment that allows the electoral processes to proceed to go on peacefully and lawfully. Ebyuma bimulaba ebyo kiba ife tukola na police, Uganda Police Force mu kulonda kwaffe mu nteekateeka yaffe yonna Uganda Police Force. Naye ssemateeka egamba Police Force bwe banga batuukiriza ssemateeka bye bagamba okukola baddembe okweyambisa obukolaganira wamu n'ebitongole ebirala by'okwerinda. Ndowooza abakulu ba poliisi bwe bali bano nize ng'asoma ssemateeka we tebwegamba nti baddembe ate mumanyi bwe tutuuka biseera by'okulonda the whole country, simanyi nti Uganda Police Force esobola kusecuring the whole country on its own. Basobola? Simanyi. So the purpose is to ensure that there is peace and stability and security. Chairman Electoral Commission ekyakulobera okugula kompyuta ezimala kyobola abantu bagamba tebanakola abalonzi nolwekyo kati kompyuta zisaferanyiza abantu omuntu tamanyi mwatandika ddi mwatandika nga abiri abantu nebetubiri kompyuta lwaki tewagula zimala. Ffe mu nteekateeka yaffe twandyetaaze tubeere station zino z'okutereeza enkala z'abalonzi zibeere ku buli muluka parish. Mu Uganda kati tulina emiruka 1,200 1,200. Twandyetaaze mu nteekateeka yaffe buli muluka tuteeke kompyuta. Naye mujjukire nti gavumenti yateekawo enkola nti okuwandiisa bannayuganda oba citizens mulimu gwa NIRA. NIRA ina obuvunaanyizibwa mu mateeka okuwandiisa bannayuganda, obuyinza buli mu mateeka. Ate gavumenti negamba engeri ssemateeka egamba nti omuntu okubeera nti ofuuka mulonzi olina kusooka kukakasibwa oli munnayuganda. Kati mu nkola yaffe NIRA bw'ebanga ewandiisa bannayuganda ng'ewandiika bannayuganda, kati bwe kituuka mu kuteereza regista yaffe tugenda eri bannira nitugamba abannayuganda mwakawandiika abaweza myaka 18 bali luddawa. Bannayuganda mwakawandiika abaweza myaka 18 bali luddawa. Kyobola ku foomu eyo basebo ne bannyabo kimanyi nti abasinga omwewandisa mu NIRA. Foomu wali egijjuza waliwo obubuuzo bubiri wandyetaaze kulondera luddawa. Mukajjukira what is your preferred polling station? Ku foomu eya NIRA kwegamba baba kuwandiika yadde bekigenderwa kyabwe kuwandiika ba citizens naye bateekako wali nti onawezeza myaka 18 oba ogibawadde ate agamba yagala kulondera wano. Kati ffe bwe tubateereza enkala z'abalonzi tugenda ne tujjayo ebyo byonna tukiyita data. Abannayuganda NIRA bewandiise kati mwaka guno bali 500 oba 1,000. Abawezeza myaka 18 bali 3. Ate abalaze bagenda kulondera beba ne tuteeka ku regista yaffe. Ebyuma ebyo bikozesebwa bya NIRA, si akakiiko k'ebyokulonda, bya NIRA. Ne bwe tutuuka mu biseera by'okulonda nga tugoberera amateeka gatugamba tuteekeko obudde oba kaseera abantu abataneewandiisanga okuwewandiisa, tugenda mu NIRA netugamba nti mutuwe ebyuma byammwe kubanga ffe etteeka litugamba tulina okuteekako akaseera kw'abantu kuwewandiisa bataneewandiisa. Byuma byani? Bya NIRA. Mu bajeti yaffe tebibeera mu gavumenti yagamba kati lwaki mwagala okukola double expenditure? Gavumenti yemu NIRA kitongole kya gavumenti, EC kitongole kya gavumenti, bali be balina obuyinza okuwandiisa ba citizen kimwagala ani yewandisizanga citizen. Kati namwe tubawe ebyuma, that is wastage, double expenditure. Sente zirina okukola ebintu ebisinga ebikulu nnyo mu ggwanga. So muteeka ne bagamba nti tusobola okweyambisa biki NIRA byebewandiise. Nokyo ebyuma ebyo basebo tubasaba mutugumiikiriza. NIRA twali tusuubira nti ebyoma byebakozesa
bye byasooka okukozesebwa mwaka gwa 2014 bye byasooka okukozesebwa nakati bye byakola mu kololo bwogenda mu district byebyo naye bambi bigenze bikaddiwa. Nira yagezaako kulaba nti bafuna ebyuma ebipya nga program yaffe tenabeerawo naye omanyi olusi ebintu ebitambula nga bwe tukola ki betubisuubira. Ebyuma byagenda okutuuka nga bipya ttuku ffe nga program yaffe banange mbabuulire basebo ne bannyabo njagala mujjukire kintu kimu. Ebiseera by'okulonda nga bwe babirambika mu mateeka tebikyusibwa. Kyova olaba mu ssemateeka article 61 clause 2 ssemateeka kawero 61 kagamba kalagira giribu kale tukiyita giribu tekasinduka kagamba nti okulonda mu ggwanga lyonna kwa pulezidenti bamemba bu palamenti n'abakulembeze gavumenti z'ebitundu kunaabeerangawo mu nnaku 3 ezisooka eza nnaku 122 eziba zisigaddeyo gavumenti ekiseera kisanja kya gavumenti okugwawo. Nnaku 3 obala ennaku 122 ezisigadde gavumenti kisanja kiggwewo obala kuva 12 ogwezi gw'okutaano 26 n'obala ennaku 12 ng'odde mabega. Kati bw'okomaa n'otandika ate n'obala ennaku 3 ng'ogenda mu maaso. Okulonda okwo kwonna kulina okubeera mu nnaku eza 3. Kyova olaba covid bwe yajja abantu ne bagamba tetusobola kubeera na kulonda mu biseera bya covid. Nawe kyamano kirabo abantu bafu abantu bagambye batusibidde waka. Kati abantu banakola bata campaigns abantu banagenda batya kulonda ku polling stations lwako kulonda tekuyimirizibwa ne tugamba nti ffe ssemateeka kongoliro esebo takyuka oyo 61 clause 2 tamanyi covid tamanyi oba mwina sente yagamba okulonda kulina okubeera mu nnaku bwezi bw'osuka mu lunaku lumu bwe luti oleese kati yabaga mu ggwanga. Lumu twategeka okulonda wano abakawempe amanya gange nze Sheikh Mahmoud Serwanga imaamu w'omuzikiti gwa Mbogo buli lunaku mbeera mu audience y'abantu nga 5 buli lunaku naye abululu bwatuuka essaawa 8 naye ng'eggulu bwatuuse dda ekizibu ekyo munaakikolako mutya obutaddamu. Mu palamenti wabakyala Lukunjiri twakakola 2018 oba yes abira eyawangula yagenda mu kanisa lunaku lwokusaba banange timunyerabira nyesimbyewo timunyerabira mpaddeyo wano gyali mitwalo 15 mpaddeyo wano timunyerabira kale nange yagenda bwoli n'agenda mu kooti munne n'abantu yajja yagulirira abalonzi bwe yalangira mu kanisa mbawaddeyo timunyerabira era kooti n'esazaamu lw'emitwalo 5. Twakola programu y'okulonda budget yaletwala obukadde 700 million lw'emitwalo emeka 5. Ati oteekwa kubeera dokita profesa nga Simba wanya nti tusobola geraageranya emitwalo 5 ne miliyoni 7. That's the problem, that we are making our elections very costly. Ati si Lukunjiri woka simanyi ne Kagoma nawe ejinja tekwali nako okugulira balonzi n'abalala wonna kootegeeza sazaamu okulonda okuba nti oli alaze nti waliwo okugulira balonzi nolwekyo tuvumirira ekintu ekyo bwe tubeera na programu weeti y'okulonda commission tetulina business etujja sente zituteeka mu kulonda tugenda mu treasury si byaffe constitution amateeka yegamba tulina okuteeka okulonda balina okulaba kyonna oba bazisala wano oba bazisala wano ne batuwa ekyateekako kulonda. Olwekyo twegendereze ebikulu ebyo ebikaali nomuba wasimanyi 10,000 banange muba mutyoola demokrasiya yaffe. Demokrasiya yaffe si nyaanya ku mudaala mbasaba kakati buli omu mu Uganda yeebuuza naye banange kakati abatalina ssente mu Uganda bakyasobola okwesimbawo.
lwaki akalulu kaffe kafuuse kufana kuwona mpitawo tebayitawo nze mpitawo lwaki oluusi ekireeta bino ebintu bye emivuyovuyo gino kubanga oli amanyi nyatunze nyumba yange gyenzimbye okumala emyaka 20 ate nze ngwe nedda nyina okuyitawo nyumba yemere kugwira bwereere ekyo kiki ekyo nekitubasaba nti ebintu byogulira ate musanvu kiba kimenya amateeka ogulira abalonzi basebo ne banyabo etteeka ligamba erikwatako okulonda nti bw'owangula kalulu naye oli obuntu yenna oba vota oba bayeesimbyewo naawe n'omuwangula n'aleeta obujulizi eri kooti obulaga nti wagulirira abalonzi oba omulonzi tebagamba nti wagulirira abalonzi oba wangula n'obululu emitwalo tugambe nti the difference was 10,000 votes tebagamba nti awaabo omusango olaga nti difference eyo obululu obwo bonna yabagula tugule omutwalo mulamu nedda kasa waabo obujulizi bugamba nti wagulirira omulonzi wadde omu bwati basebo okulonda okwo buwanguzi bwo nga busazibwa mu kooti ate tebagamba nti oba esente waguza abalonzi ne sente meka oba miliyoni 10 nedda twakola by election nga twakajja 2017 between the two but the end result is the same ebivaamu byebimu okutereeza abalonzi okuwandiisa abalonzi abatewandisanga oba kukiriza abaagala okukyusa ebifo bironderwamu naye tubasaba temukkiriza abantu abatali batuuze mu Kawempe North oba abatazaalibwa mu Kawempe North okwagala okukyusa baba bava Kawempe South baba bava Makindye okujja ate mu kaseera kano kweyingira mu kulonda kuno wa by election eneewo temukikkiriza era ba LC twabayise gyebali okay ba LC baluwa banafu ba LC wano njagala mu otyo base banyabo ba LC tubasanga ekitiibwa era ffe tuba twogera ku ba LC ne bannange tuli essanyu kubanga akakiiko kange mu mwaka 2018 fo twateekawo okulonda kwa ba LC okwali tekuli okumala emyaka 16 naffe tuwulira tulina essanyu lwati ba LC ba LC mwe mukakasa mumpulire mwe mukakasa nti byabakama mutuuze mu Kawempe North asabye nti akirizibwe akyuse mwanya kifo alondere mu Kawempe North mu by election kubanga kati mutuuze waffe mwe mukakasa ate kufuuma eyo kuteekako erinnya lyo ne sitampu n'essimu yo nga LC bwe tunakizuula nti wayisaawo abantu abatali batuuze ujja okulondera mu kulonda kuno nagwo omusango munange ogera ebyobulimba mu kukola mu kulonda lwekyo temukozesa sitampu yammwe babalimba nemukozesa okuleeta bacuba obaleeta wano okwetaba mu kulonda kuno by election egenda okubeera mu Kawempe North. Ekyokubiri nga tumaze okutereeza olukala lw'abalonzi abanayingira mu kulonda kuno mu Kawempe North bwe tumala amateeka gatugamba nti bwe tumala okuwandiika abanaabeera mu kulonda register egenda kukozesebwa mu polling station zonna mu Kawempe North tulina okuzanjula ne tuziraga abantu mu buli polling station netulaga nti polling station eno abagenda okukubira kalulu wano begundi negundi negundi kakati mmwe abatuuze abakulembeze muli baddembe ogenda ku kifo ekyo wetwanjulidde register mukakase ddala mwami serungi gwe mu register mu kati tumutegeera nga tetumumanyi
oba gundi ono tulava muzika news one katakyali mu register kati n'otuweeza n'ogaa nti oyo mumusazeemu noono mutweza amanya ago tugateeka mu parish tribunal awaliwo akakiiko kumuluka akatuula ate kateekebwako mulamuzi olaba ebintu byokulonda banange bibeeramu butende katuukira parish tribunal kekekenenya kulonda amanya gano gagamba gasangulwemu ddala kituufu oba kikituufu bibekenenya bwe bakakasa nti amawulire galoleeteddwa ku mulonzi oyo matuufu ne balyoka banyonyola returning officer oba kakiiko ebyokulonda nti omuntu oyo asazibwemu baabo bajafa bamukinutufu yasenguka takyaliwo naffe oba yaddayo waaba mukyalo kati regisita eyo tugenda nyambye okuva ennaku 10 mwezi gwokubiri mpaka ennaku 19 mwezi gwokubiri ebiseera ebyo byonna abakozi baffe bagenda kubeera mu polling station nga balina regisita ya polling station eyo manyi regisita bwolira nti regisita yabalonzi mu Kawempe naye ffe bwetutuuka olunaku lw'okulonda buli polling station kubeerako regisita ey'amanya ag'abalonzi ku polling station eyo egabeera mu boka so tubasaba ekiseera kinaaba kituuse I think team yange assistant district returning officer I need this election njakuba banyonyola ku radio kakati ebiseera by'okwanjula register bituuse banange mugende mukebera amanya nekyokubiri wadde walonda mu mwaka 2021 genda okebera erinnya lyo likyalimu mu register okyali mu register oba balijjamu polling station yalonderako eyo kyaliko oba yakyusa naddala mu Kampala mu oluusi tukyusa polling station bambusanga nga kafo ketwalonderamu yali puloti ya sheeki katazimbyemu ekizimbe kati polling station nakukyusa neteekebwa wala batumaze kuteesaganya namu abatuuze so olina okukakasa mu biseera bino nti mu regisa nkyalimu n'abeera mu kulonda kuno ku mwaka kwa election eno n'abeeramu nkyali mu regisa ekyokusatu okuva ennaku 19 kutuuka ennaku 24 tujja kubanga tutunuulira lisiti z'abantu abo abanaaba bagambiddwa nti tebasaana kubeera mu regista oyinza okuba simu na Uganda muyoga atunu nga simu na Uganda mumanyi buli lwana wange mupangisa naye ati nayali mu regista yabalonzima yajjamu atya kati abantu betulina okukola ki okusangulamu mu regista ebeere ntuufu ekirala kitulina okumanya nti ebyo nanga biwe tumaze okuteereza regista abalongo tumaze okujjanjula bantu bamaze okukakasa tidala mukyali mu regista ekiddirira kwe abagenda kwesimbawo okweyanjula eri ofiisi yaffe ya assistant district election administrator or assistant returning officer ekawempe ekituyita mu food nomination awo ebibiina by'obufuzi tusuubira nti mujja kuba mumaze okusunsulamu ate n'abakwatire bendera ku lunaku olwo ng'ennaku 26 na 27 omwezi gwokubiri 26 and 27 is the nomination day ani agenda bandi bagenda kwesimbawo oba nga bakutte bendera z'ebibiina by'obufuzi oba n'abamunigina independent 26 27